abatusomedde ekigambo kya Katonda tubeebaze. Omuli omulangira wa Ssajja Ssebo Katikkiro wa Buganda tukwaniriza nnyo ne maama Nnaabagereka tukwaniriza. Abalangira n'abambejja luno olunaku lwammwe lwa njawulo, mwebale kujja wano ngeri enjawulo okukiikirira Omutanda. Oludda olwo lujja kwanjulwa mu budde bwalwo, naye munzikiriza nnyalirize bwe tukola omulimu w'okulambika eggwanga lya Katonda mu by'eddiini. Ssajja ba Kabaka Ssebo Katikkiro abali wano abakulembera, njagala okukwanjulira mukulu waffe Augustine Kasujja, era nkwanjulira Munnabuddu mukulu atwala essaza ly'e Masaka Bishop Severius Jumba. N'omugole kuffe Lawrence Mukasa ow'Ekasa na Luweero naye yazze. Tulinawo Right Reverend Moses Banja, Bishop w'e Namirembe Diocese. Tulinawo Right Reverend James William Sebagala ow'e Mukono eyawummula. Tulinawo Right Reverend Henry Katumba Tamale Emeritus West Buganda Diocese. Tulinawo Bishop Christopher Ssenyonjo eyawummula. Ate ne Reverend Canon Elizabeth Katumba. Tulinawo His Eminence Ronimus Muzeyi, Metropolitan Kampala. Ne baganda baffe Sheikh Ibrahim Muntanda, Supreme Mufti wa Uganda. Abalala mbakiikiridde bonna mu ngeri y'enjawulo. Omuli Bishop Ziwa ne Bishop Kakooza batasobodde kujja, naye nze wendi ku lwabwe. Nyaniriza abaana b'eŋŋoma abali wano. Nyaniriza abakungu abavudde mu gavumenti yaffe eya wakati. Nyaniriza abakungu n'abaami n'abakulembeze bonna awa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abali wano. Nyaniriza abasirikale ba Paapa, tuli wagumu we muli.
Ekimu kwe twebaza Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka egy'ekitiibwa 7 ekigambo ky'empuliziganya era ndowooza Obuganda bwonna kati bulaba kiki ekigenda mu maaso wano. Kaakati mwenna abali wano n'abali eyo tubaaniriza nnyo. Ate ssebo Ssaabasajja Kabaka bw'oba ondaba manya nti essanyu litutta okulaba nga okuza emyaka 7 egy'ekitiibwa. Era ng'eggwanga lya Katonda liri wano ssanyufu nnyo okulaba nga tuli wano tukuŋŋaanye okukusabira n'okwongera okuteeka mu ngalo za Katonda obeere bulungi owangaale. Ayi Ssaabasajja, tubuganye essanyu olw'okusiima ojagulize wamu n'Obuganda amazaalibwa ago ag'ensanvu wano ku lusozi Lubaga. Lubaga lwali afaayo mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu ddiini. Wano wennyini awali Eklezia enkulu we waali olubiri Ssekabaka Muteesa omubereberye we yayaniriza abaminsane mu mwaka 1877 ne 1879. Mu ngeri eyo twebaza Katonda eyatuwa Muteesa omubereberye n'amuwa ekirowoozo eky'okuyita abaminsane aye n'abaaniriza obulungi bw'atyo. Era n'oluguudo oluyita wano luyitibwa Muteesa 1 Road. Ssaabasajja, tuli basanyufu nnyo okulaba ng'oli mu buufu bwa jjajjaawo. Oyagala eddiini era oyagaliza abantu bo enkulaakulana mu mbeera zaabwe zonna. Tukwebazaamu ak'ensusso olw'okussaamu eddiini zonna ekitiibwa n'okuziwa omwagaanya mu Bwakabaka bwo. Tuli basanyufu nnyo era ng'Eklezia okusiima okujaguliza amazaalibwa ago wano e Lubaga. Tukitwala nti guno mukisa gw'amaanyi ddala ssebo, era weebale kutambulira mu bigere bya jjajjaawo. Tuli basanyufu nnyo. Obuganda okujaguza emyaka 7 egy'amazaalibwa bino egy'ekitiibwa aga baffe kitegeeza batunyumiriza mu Bwakabaka ne tubiyita nga tusanyukira Kabaka waffe. Tumuyita Kabaka, tumuyita kisiikirize kya Katonda kubanga mu ye mwe tulabira obulamu bwaffe, obukulembeze n'obugumiikiriza bwa Katonda. Buganda nalyo linnya lya Kabaka litegeeza bumu. Waliwo amalala agagendera okwo mangi ddala. Empagi Sserugattika,
Ssaabataka ne nannyini nsi Kabaka waatali Obuganda tebubaawo. Anafuya Abaganda atandikira ku Bwakabaka. Eky'omukisa omulungi Obwakabaka Abaganda bubali mu musaayi. Awo nno buli lwe tukuŋŋaanira ku Ssaabasajja tuba twenyumiriza ku kubeera Abaganda n'okunyweza obumu. Ate era ekirungi ne bannaffe abalala baganyulwa. Kubanga Uganda yazimbibwa ku musingi gwa Buganda naddala mu by'obufuzi n'enkulaakulana. Ku mulembe guno omutebi Ssaabasajja yeetanira era akubiriza okuzza Buganda ku ntikko. Yaterawo ebitongole nga Buganda Cultural and Development Foundation omumwe ayita okutukubiriza okubeera abalamu n'okulwanyisa endwadde naddala mu Kenenya. Ssaabasajja yaterawo amasomero aga buli mutendera. Oyo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo. Atukubiriza okukola ennyo tugaggawale naddala nga tuddamu okulima emmwanyi. Emikutu gy'empuliziganya nagyo gituyambye ennyo. Ate kino ekyajjo ly'abalamu ekya karakita kyatusanyusiza nnyo. Tuli wano okwegatta ne Ssaabasajja nga twatula Zabbuli 139 akanyiriraako 14 egamba nti nkutendereza kubanga wankola mu ngeri ey'entiisa era ey'ekitalo. Emirimu gyo gya kyewuunyo era ekyo nkimanyidde ddala bulungi. Mu Abaloma omutwe gwa 14 akanyirako 5:6 Pawulo omutume agamba nti oyo afuna olunaku lwassaamu ekitiibwa okusinga ku ndala aba akoze bulungi era aba akikoze mu linnya lya Katonda. Awo nno bwe tukuza amazaalibwa gaffe tuba tussaamu Katonda ekitiibwa n'okumwebaza ekirabo eky'obulamu. Ate nno amazaalibwa ga baffe gafuuka ga nkizo nnyo. Mu Bibuliya Katonda kennyini atukubiriza okujaguzanga amazaalibwa ga kabaka w'abakabaka era olw'emyoyo gyaffe omulokozi w'ensi Mukama waffe Yesu Kristo ku lunaku lw'amazaalibwa ku Krismasi. Amazaalibwa ge gaali ga kitiibwa nnyo. Gaaliko abayimbi
abaava mu ggulu, kwaliko abagenyi bannansi, kwaliko abasumba n'abamawanga amalala, bakabaka abaava ebuvanjuba, abaamutonera amakula. Okuva olwo ensi yonna ezze ekuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, iriza nti kabaka kye kisiikirize kya Katonda ku nsi. Naffe tukuŋŋaanye nga bali bwe baakola okwebaza n'okutona amakula. Obuganda bussaamu Katonda ekitiibwa n'okumwebaza olw'okuwangaaza Ssaabasajja emyaka 7. Emyaka 7 Biburiya egyogerako nga gyegyo Katonda gyeyatugerekera era egyolesa obuwangaazi. Buli kaseera twagaliza era netusabira kabaka obuwangaazi. Ku luno obuwangaazi bwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri butuleetedde essanyu eritagambika. Naddala oluvannyuma lw'okuyita ku kigezo eky'amaanyi. Ani yali amanyi? Abakyamu nga baayogera. Katonda tumwebaza okubasirisa. Katonda waffe yeebazibwe agulumizibwe. Twongere okuwonga n'okujaganya. Katonda awangaaze Ssaabasajja. Olwaleero Abakristu mu nsi yonna bakuza olunaku olukulu olw'okuzaalibwa olwakazibwako amatabi. Tujjukira Abayudaaya bwe baayaniriza Kristo mu kibuga ekikulu Yerusaalemu. Baali balowooza nti anaafufugaza obufuzi bw'amatwale obw'Abalooma. Bwe baakizuula nti si bwe guli, ne basalawo okumukomerera ku musaalaba. Ekyo kye baakola ate kye kyamufuula omulokozi waffe mu buddu bwa Sitaani, ekibi n'olumbe. Abamukkiriza kye tuba tukuza olunaku luno nga tutandiikiriza okukuza ekyamagero kya Pasika oba okununulwa kwaffe. Twaniriza mu kabaka w'abakabaka nga tumunyenyeza emitima gyaffe agifuge. Kitegeeza kulowoozanga nga ye, okwogeranga nga ye, n'okweyisanga nga ye. Atukubiriza ffenna okwagalanga Katonda waffe ne bantu bannaffe awatali kusosola. Atukubiriza okwagalanga n'okusabiranga n'okuwuliranga abakulembeze Katonda baatuwa. Okusobola okukuza obulungi Pasika, Kereziya atukubiriza okwenyigira mu mikolo gyonna egya wiiki eno entukuvu gyetandika olwaleero.
era amakereziya n'amakanisa babeesunga okubalaba mu wiiki eno naddala nga tukuza ennaku ezo olwokuna olutukuvu olwokutaano olutukuvu n'olwomukaaga tuzuke ne mukama waffe yesu kristo ajja nfundikira obubaka buno nga nkutegeeza nti jjajjaffe kalinaali wamala ali ku mukolo guno ku mpulizaganya ng'alaba ekigenda mu maaso era ng'akusabira yenna omukama mutuwadde omwaka guno aweze 99 tumusabire nziramu wamu n'Obuganda bwonna naddala obukuŋŋaanidde wano okukukulisa emyaka 7 nsaba Katonda obukulembeze bwo buluŋŋamyenga abantu bonna era bawenyumirizengamu. Nsabira maama Nnabagereka nsabira Katikkiro wa Buganda nsabira abataka n'olulyo olulangira n'abalala bonna bootuma okukukwatirako obuvunaanyizibwa bwo babe beesigwa eri abawulize gy'oli. Katonda akuwangaaze ayongere okukufuula omukutu ogw'emirembe n'enkulaakulana. Njagaliza abantu ba Katonda mwenna okujaguza obulungi amazaalibwa ga Kabaka n'emikisa gya Pasika. Ogundegunde ayi beene.